katukuume ekiseera ekirala eky'omulala ate kiteekwa. Mukama mulungi. Nze njagala mpulira omuntu agamba Richard mbu avudde mu nsi naye Richard alina ebbanja lyange lyagenze nayo, oba Richard yatwala embuzi yange nga sigimuwadde. Gavumenti nze njaniriza nnyo ate njagala nnyo ate ndi mukozi wa gavumenti. Richard gavumenti yamwagalako kintu eki discipline. Teyina ekirala kyemwagalako ate n'agikolera bulungi, agwendedde bulungi, afudde. Gavumenti emulekedde. Gavumenti tekomplaininga nga Richard mbu yalizaatinga. Richard akoze amagye ge abwedde afudde, alwandiridde ensi ye ne famire ye ekimanyi. Teyamujjanga mu kkomera mu kyalo kino kyonna oba newaffe Bulemeezi. Bikodi za Richard tuzimanyi. Talina obusitako yonna. Ne batata abato ne bajjajjaawe abeereyo bonna. Richard mwana mulungi, agenze nga mulungi, talina kozi. Siwulyanga mu Kampala mbu Richard yagenze mbayaayi ate nga mukozi ngwana wa gavumenti. Singa yali alina indiscipline, gavumenti yandibadde ng'emusiba. Oba singa yatoloka mu magye n'alizaatinga, bandibadde nga bamunoonya nga tebamuwa permission. Talina kozi, talina obulango bwonna mu nsi, avuddemu bulungi, avuddemu tumwagala. Si famire yokka, gavumenti efiiriddwa, famire tufiiriddwa, church efiiriddwa, pastor afiiriddwa, mukwano gwa pastor. Ate famire tubadde tumanyifu, tubadde tutimanyi. Richard mukwano gwa pastor avudde mu nsi nga mukwano gwa pastor. Nze kyembadde mbabulira kiri ekintu ekimu. Twakafumbiza sister waffe, twagenda okuyita Richard pastor ewaffe mu Bulemeezi. Richard nga yamugambye dda pastor tulina embaga. Twagenda okusindika message kugamba pastor. Pastor yatugamba ffe tuli mu kuba tujja era ye yatusabira mu mbaga, naye ayamuleeta yaani Richard. Richard Rapuyi ffe tufiiriddwa nga famire, naye tetulina kyakukola. Nakyokola tufidde kabisa, tetulina kyakukola kirala. Naye ekinsanyusiza Richard afudde nga talina kozi, talina kkomera, tebaliko omuntu eyemulugunya mbe yatwala n'omugo gwe gokka nga ntamusabye. Tubiiriddwa mwana omulungi. Konke manzi nokozifa. Nze Richard sina byamwogerako bulungi. Nze mbadde ne Richard bbanga ddene. Muganda wange ayine bwonjogera biki n'ebyenjagula ki Richard yafudde.
tubadde tuprogramminga after Christmas yankubira naŋŋamba tulina okuleeta family yaffe n'abaana baffe tuyingidde mu mwaka omupya tugende kanoni tukole kapate kaffe twesanyuse juzi naye nagenda kumulaba ku midiya nga mufu kitalo nnyo nze Richard mmanyi ankulidde mu ngalo nga amulaba n'okusoma kwe nkumanyi n'okuyingira amagye kwe nkumanyi abadde mukwano gwange nze ndi mukulu we abadde ampa ekitiibwa si nze nzekka namuntu Richard ataherezaga igitinyiro kye ng'okwamizi bajja kujja mbamweko obujulizi bajja enkya abangi nze Richard sina byemugerako nnyo baganda bange basenga tulina okulabirira famire ya Richard omukyala we teyemulugunya gavumenti ekimanyi Richard alisa omukyala ne famire nze kyemanyi ku gavumenti eno tebasobola muntu fa bakimanyi beba baziise Richard programu yonna ya gavumenti ekyaki gavumenti teyerabira era temubeeraawo mugambe mbu Richard avudde mu nsi salale ye enaanaabula oba pensioni ye gavumenti ejja kulabira Richard bulungi ne famire ye naffe famire nga wetuli kyemanyi ku gavumenti eno emanyi mba alese famire alese omukyala n'abaana enze njogera ki UPDF ye gavumenti ennungi mwebale nnyo okutukolera kino nemutuuza Richard ku time netuntunulako gavumenti mwebale nze ebyange byebyo ndowooza Richard niwe namwogerako emirundi 10 yagenze naye bwetuli Mukama tukwatireko